Senga tunyambozi ndala n'olwekyo kati tulina okukola etteeka bagenda dituteerawo parliament egenda diteekawo bwe tunaaliwawaabira mu parliament ekkooti nga bw'ogiraba lijja kumalayo emyaka 10 nga bakyalifugiramu bakyalitulugunyizaamu abantu n'okubatta era ne kkooti maaso zibawozesa kati obuvunaanyizibwa bwo ki kukubiriza mulonzi omusibe tugenda omuntu yenna kasita asiiga ne bw'abanga agamba nti independent naye n'otunula mu kipande kye nga mulimu kayero manyi bayize kayero kati okakweka baddira fulaga ya Uganda gye bateeka mu kifaananyi so yenna ateekawo fulaga ne tumusosole n'akweka naye nga bayero owa yero ateekawo fulaga ya Uganda ne yeekweka naye nga independent wa yero tomulaba ekawempe ataddeko fulaga ya Uganda ayambadde n'ekikooyi nakyo kirimu yero ne black buli muntu yenna aliko ka yero abantu bamumma akalulu kino sikigamba ba opposition bokka n'aba NRM tubaboola gavumenti eno weeri aba NRM ate beesinga okunyirigiriza nze mbere waffe ku kyalo aba NRM ne bakeera ewaka wange ng'oli agala siringi 10,000 zimuleete e Kampala mamise wanda jimpayo siringi 2,000 ngenda Kampala kuyiya bampise omulala waliwo neyansaba ssente ng'agala 3,000 ajje ku NRM secretariat ne mugamba ku NRM secretariat tambuza ebigere era natakula bwe nti omuntu mugani sebo mbalamu ku magezi kuwa mu lulimbi n'onnimira naye toyisiza kuwa n'olulimi sirukuwa owa NRM kati bwe tuli ne bwe guba mulimu nga gwa siringi 10,000 togumuwa tukola operation kubaboola bwe tusibyeko embeera embi era twagala kusalawo n'ekirala ne bw'aba nadduuka ne bw'aba na kiriniki ng'oli mulwadde ogenda kufa ng'empeke ya panada eri mu kiriniki ye waakirikkiriza noonya omululuuza ku ttale oba kwata ettaka onuuna ettaka abamala banuuna ttaka ne bawona bw'eba wooteri ng'enjala ekutta kkiriza ofe nga tonatuuka ku wooteri eddako naye togula mmere mu wooteri yawa NRM kyetugenda okukola lwajja okumanya memba wakitongole kibayita NRM omutwe gwo guvaamu obwongo ne gugendamu obuugi era omutwe gwo guva mu mitwe ne gufuuka emboga nga agikutte bw'asalawo okukuba evuge bakisimba gyevuga agikutte bw'asalawo agisala agikolemu juyisi gwanywa agikutte bw'asalawo agisalesala agikolemu saladi zizaalya kati abo kye bakola kati beetisse emboga zaabwe ne bagenda nazo eri babalagira bino tubimanyi bajja kubikola bwe twajjawo etteeka lya police the Police Act ng'ennyingo zaalyo mwe baali basinziira okutukuba zisaziddwamu baddayo mu paalamenti yeemu egyo gyennyini emitwe gyolabweza emboga ne bakola etteeka eddala naye nga bamanyidde ddala bulungi nti akawaayiro ka ssemateeka kabagaana okukola etteeka erimenyawo ensala yaki y'abalamuzi naye babikola with impunity nga bamanyi nti etteeka bwe liyisibwa paalamenti Museveni aliteekako omukono bali ne balikozesa okutuusa nga kooti erikoze eki erimenyeewo etteeka eryo lye baakola baalikola nga kyamu mu 2007 ne balitufugiramu okuva 2007 okutuuka okumanya okuva 2013 okutuuka 2020 mu 2020 nga bali nga balitufugidemu emyaka 7 kooti n'erisazaamu ng'ekkaanyiza naffe nti ekisooka tugenda kukakuuma nze era kati namaze dde okunoonya polling station wenja okubeera tugenda kukakuuma tujja kutuula ku ballot box bwe tutti tugenda kutunula nkakaba ng'abalagirira omusota guno musota mwagalawo katonda wattu eyo constituency tukyagala n'okusinga balowooza abantu abangi abakalabikiddemu cause nomination ziraga nti abo tebalimu naawe leka kwogera ku bantu abantu bulimu omuntu ogwo luyimbazi nalukola talina gwavuganya naye ate lwaki bakoze towakana talina gwavuga mwinamu aba ow'obusangabi n'ataafumite akootakoota kugamba nga togenda kufumita engabi ogenda okootakoota booti n'akafumu naye ogenda okanyuga booti akafumu ne kakuba minsi mu kalulu ako mulimu kandidate ogwo ye namba 1 ye namba 2 ye namba 3 paka ku namba 10 talina mumyuka talina gwavuganya naye nalukoola yekka ye kandidate alimu gemanyi gamwegali ebyo gamba musimanyi NRM namba 2 simanyi nakubamanyi Farida Nambi mwana waji abo tebaliyo naawe haji kigongo we Butambala kati atanonye ekyene Kampala
Bakitagenda navuganye Butambala ewaabwe. Ate ne mukawedde yavuganya ku Kyoma ne mpi Mukampala. Yali amala biseera bya ddeyo ewaabwe Butambala. Ku mulundi guno tugamba buli mbuzi ku nkondo yayo. Kaladi akola obuladi bwe. Oyo wa Kaladi abeere ku buladi. Ate wa Kaladi akakwatako bw'ati. Akakwate. Duwano olire duwa. Akakwate. Gwe nalukola bamutegedde. FDC ezenani ali Kalifaganaga. Tetulina be tumanyi Kalifaganaga lwaki kale utasigala mu nnyimba ze. Era bamunominatinze ali fully nominated as a candidate. Andi mu campaign fe tumanyi bulijjo NRM etekamu ba candidate n'ekigendwa kyabwe kye bayita spoiler. Nga bagenda kusala ku bululu bwa Fembo owaabwe asobola okuyita. Abalina NRM nabo bakimanyi tebalina bululu. Kati bagenda kubbira kate ekibiti mu Kawempe tebalinamu balakisi. Kubanga n'abali e Kawempe. Bano baswala bagitondawo. Mpozi banagitonda Kawempe ku poliisi n'ekanyanya. N'eddwaliro tebaligobamu abalwadde. Ne mu ddwaliro bagobamu abalwadde naye nawo tubalaba. Webazize emirimu gy'osobodde okubanga okola webale nnyo webalidde gwe munafu atugoberera nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembo wandi ne mukadde wange Sentamu Sewandagi edda batugamba nga entula ze bayita endagi. Erinnya lyo lyava side eyo. Yange teriveeyo. Waliyo n'akasolo ke bayita endagi ezoogerwako giba miti. Emiti egyo omuti omulagi emiti egyo gye bayita endagi gibeera nnyo mu ttale mu ddungu ate nga n'embogo zibeera nnyo mu ttale mu ddungu n'endagi kati okozi oli wa mbogo oli muzuku wa Kayiira bikwataganira buza ku bantu banyaba ne basiba abatulabira batuwuliriza tuludde okuwuliziganya naye ebiseera ebisinga obungi bwe mba ku ssomero Kimboona nnoonya n'ambulwa naye olwali Mukama Katonda amumpadde kawanga nti osoma amateeka nensobola okumulaba nembaako tulaga twetaganya amateeka manyi ffe bannabyabufuzi bw'ogenda ku ssomero naddala ng'oli mukulu abantu baagala nnyo okumanya results zo eri omunnabyabufuzi yali omubaka wa Parliament mu Kampala yali sigalayo ng'alina akapapula kamu akamulemye okuggusa naye nga buli dakiika mawulire bamukubayo akapapula kaaganye tebayinza kugamba nti Kimbo walwamulemi bagamba Sentamu Sewandagi alina liteeke kati ekyo nfuba nnyo okulaba abaana bakuba no MP w'Ekakuuto yani ow'Ekakuuto omuyimbi nti yagwa history bali omwana n'agamba naye Geoffrey Lutaya history akoleddwa nga wooli bikoleddwa nga wooli obeera otyaga nga tobimanyi kati ye omwana yali alowooza nti babuuza mu lupapula lwa history byebyo bibakoze nga Lutaya waali so nga ate si bye bituufu ate oli yagambye mbu omusomesa waabwe yabasomesanga Canadian Prairies bamumye visa ye Canada era kituufu nnyo okukuma visa ye Canada era kisobokera ddala kubanga era bangi bagenda ne bakimisquotinga mbu batusomesa Canadian Prairies tebyalina mugaso era tebituyamba ebintu bino ebimu bye batusomesa tebikuyamba nti ogenda kubikola wabula bikuyamba to critically think okulowooza n'okuba n'amagezi agayiiya olabe nti bwe mba mu kizibu kino nsobola ntya okukivaamu just bituteekateeka kulowooza nakutegeka obulamu tebubadde bubi wetuliziwambaza tugezaako okukola emirimu naye ne betukolera nga tebaagala kusasula nabo bangi naye ffe tetulina kyakukola tugezaako okugaadde ng'ennyanja ntabangufu ebyobufuzi biringanga bw'obiraba nakyemalira agezaako okutiisatiisa olwaliro mbadde n'omusomesa wange owa human rights ne tusoma ku Amin era 1971 to 1979 naye boogedde ku kooti y'amagye kuba bavudde ku Ben Kiwanuka bwe yattibwa ne boogera ku mwami ali awo n'atwala looya we ate ne looya we naye ne bamukwata bamuvunaana omusango nti lwaki owolereza abamenyi b'amateeka ate n'oli naye ne bamugoba emisinde n'ayingira ne yeekweka mu hostero ya YMCA ne bamugyayo ne bamukuba amasasi ne bamutta naye ebintu byayogedde kooti y'amagye bwe batusibwawo kooti y'amagye ne bateekawo n'eddikuli eya 73 yagiwa obuyinza okuwozesa emisango gyonna egiri mu penal code ne bwe giba gy'abantu ba bulijjo kyokka aliyozesa gy'amagye ne bagiwa obuyinza kati bwe mbitunuulidde bwe nti ne mubuuza ni musomesa wange ebyogerako ebyali mu gw'71 nga bano bonna abali wano tewali n'omu aliwo bw'obitunuulira olwaleero nga senga omuntu awandiise katabo lwaleero tolaba nga bifaanagana naye abantu beerabira Museveni n'Amin balina ebintu bye bafaanaganya
bombi bawamba obuyinza ku lunaku lwe lumu. Bonna 26 January 25 January. Museveni n'agala okubuzaabuza n'alangirira enkeera. Oli 7 ono 86. Bombi baali basirikale nga bawamba obuyinza. Oli ye kyatwanguyiza mangu nnyo ne yeerangirirawo nti ajja kufuga eggwanga lino obulamu bwe buki bwonna. Ono n'abitwala mpola mpola paka lwe yatuuka ku nkomerero era naye n'alangira nti agenda tufuga paka lwalifa. Oli n'aleeta abajapaani be. Yajja n'abanubbi be nga buli bizinensi buli wamu waliwo banubbi. Ono najja n'abachina. Abachina buli wamu be baliwo mu ka business. Waliwo abachina be tufanaganya abachina abakale ya black. Nabali abeeru era bakolera oba n'abachina aba black. Kale bw'obitunula n'obitunulira n'olaba Lwidi yabadde ku kitebe kya Nuupu, omuntu n'aggala oluguudo n'aluggalira bwayise n'aluggalira ewandege yakubbiri n'ayingira ku kitebe kya Nuupu ng'ate amanyidde ddala bulungi nti obujulizi bw'okuŋŋaanya mu mbeera eyo ne buba bwe buli. Nkubuulya mu NUP ewa Kyagulanyi ne baba bajjeyo emmundu 100 omulizi lwasa mayinja na buli ki n'amasasi loole 100 tebalina kkooti mu nsi yonna gye bagenda kutwala bujulizi obwo. Omusirikale wa poliisi n'atugamba nti babadde baconductinga illegal military drills. Military drills are not reserved of the army. Omuntu yenna asobola okwekolera drills era teziriko drills bazigamba nti z'amagye. Hapana, kubanga nedi gye tubeera ku training tezibaza tubeerayo nga tetunafuuka b'amagye ku training gye tukubira drills ezo. Abasirikale gye batandikira okukuba drills tebabeera ku training. So drills tewali tteeka lyonna ligamba nti drills okuzikuba otekuba w'amagye. Omuntu yenna asobola okwefaananyiriza amagye, omuntu yenna asobola okwenyumiriza mu magye n'ebimu biruma. Nabadde ku ssomero lya Mbogo High, ziti Mbogo Secondary School, zigayina mangi naye liri e Kawanda ng'ogenda e Namalere. Natuuseeyo n'ensanga kati ku gate kuliko abasirikale b'amagye. Nasanzeeko 2. Kulwokuba wabadde bakuŋŋaaniddewo abantu. Ndowooza. Nasanzeeko abasirikale b'amagye 2 n'owaabwe ali wali eyakebera mu kitabo n'okuwandiika ow'essomero. Kati newaze omwana nga yambadde ekipale ky'ebino eby'amadowadowa. Mwana wa senior 2 naye omusirikale obukambwe bwe yagambisizza omwana mwe tubabuulidde mulekerawo okwambala ebyambalo ebyo gye tulaga wazibu nnyo naye muganya okuwulira. Kwegamba ngolaba n'omusirikale akulaga kiki ekibagambibwa eri munda nti gye tugenda walina kuba wazibu nnyo nti teri muntu yakweyafaananyiza kyambala magye. Tebagaana muntu kwefaananyiriza kyambalo ky'amagye kubanga abayeekera bano ba Museveni bwe baali batta abantu baffe mu Luweero tebaalina na byambalo by'amagye, baalinga bambala nangoye za civilian. Bw'oleeta nti nno ekyefaananyiriza ensi zonna zonna ezirimu amagye balina ebyambalo by'amadowadowa kati onoogana owayiriza nti ekyambalo ky'Amerika kyaffe. Actually bw'otunuulira eggye lya Amerika ne SFC ya wano bafaanagana. Kati omusirikale nze namukaliddemu nemugamba naye ensi mugitwala bubi. This is a younger kid. Oyinza otya okumuboggolera bw'otyo mbu kubanga ayambadde ekipale kye. Oyo omuvubuka yeegomba okubeera mu magye. That's why ayambadde ekyo kyayagala. Naye gwoboga nti ati balina okubijjamu tebajja kubyambala olaba olwokofera kugamba tunuulira tutangazeeko ku mbeera eyalabikidde mu Just a Nomination Day. Kyoleka kiwe tulaga naye nze yembeera ngisanyukira. Ejja kwoleka buwanguzi kubanga tunula Nalukola amaze okunominatinga bazze kumukwata azifa ayina emisango n'amasasi bagakubye bamuyulize engoye. Walabisewo n'ekitongole kya security ekirala jati ekyo gye kiri yali CMI era babeera eri mbuya waggulu ku lusozi baba ne facing kitebe kya CMI ate bino bakola byonna bimenya mateeka. Arresting officer bw'ojja okukwata omuntu tewali etteeka likugamba nti bw'oba wakukwata omuntu mweyanjulire. Mga nze Sentamu Mukasa Sewandagi ndi musirikale wa poliisi ate mu mateeka ga Uganda wano ekitongole ekikkirizibwa okukwata abantu kiri eki Uganda Police Force. Tewaliwo kitongole kirala kyonna. Kati ebyokwambala obukookolo ebyo tebiriiyo. Jati ekolanga military andi mbu joint anti-terrorism unit. Joint anti-terrorism. Kati operation za military
zisikanawo kubona nabye kubaje mwademo bakubye wa mawulire waya bayina zisolido bayina n'ebiso bayina emmundu bbiri bayinako ebiso bambala bugologozi those are scarecrows just kutiisa abantu n'ebyo nga bwe mbadde nsoma olwaliro abaana bangi kuba bwe mbadde n'abasinga obungi bato mu class naye bawulidde ekitabo ekisomebwa nga biboogerako ebyaliwo mu 7 emyaka 5 olwaleero byebikoze eki byebiddamu kyetugamba nti history teyeddamu naye abasirusiru baddamu ebyo byakolebwa abasirusiru bannaabwe ababasooka okulonda kwanga 13 ogwokusatu bw'obalabalamu okuva n'olwaleero ze weeks 2 munaamalako tetuyinza butamalaako Kampala waffe Kampala enkuba keetonye omusana kagwake kabayite Yesu ave mugulu ajje ku nsi abakolera ebyamagero kabaleete zino amarogo gaabwe ge baatadde mu ntebe ya Bobi Wine ku Nuupu kabaleeta Abatanzania kabaleeta Abanyema kabaleeta Abaziba kabaleeta Abamba kabaleeta Abaki akakalu tujja kukawangula oyagala toyagala Eriasi Luyimbazi Nalukola ye mbaka wa parliament yaddako Kawempe North atagenda koma no mu 226 o ne wali mujamuwa 230 mugumu wali 230 muka do tuva ne mu parliament mu 240 Luyimbazi Nalukola kicha atasobola kukola bisobola human right jali amateeka jali mwogezi ebyayogera abitegeera naye kati bano lokuba state bagifusinga muntu omu eyakoma no ku senior 6 gwe baagala tulowooze nti yategeera fena yatusinga okutegeera naye ekibine bwe yali badde nga yasinga okutegeera emyaka gigamba nti kati bingi takyabijjukira eyo law of nature nejjajjange kati olina byomubuuza nga yabirinamu naye nga takyajjukira naye muzeeyi munyini yakyogerako ojja naye ebifaananyi bye n'obimulaga ebyembaga ye n'atandika okubuuza bano baali baani baali naye nga naye kwenyini yenyini yali omugole ku mbaga eyo naye President Museveni waliwo omunamawulire yali amubuuza World TV emuba mu Kenya namubuuza yenyini n'agamba nti emyaka 7 batakyategeera bulungi naye kati yatumatiza nti ategeera bulungi naye nga biri yabyogera kuva mu mutwe gwe naye ye Museveni bwatyo bwazaakulembera eggwanga bwe natunulidde embeera eyabaddewo mu mbeera gye bakwatiddemu Nalukola natidde awantu emulaga tebagenda kuddamu okukwata n'okusiba n'okuddamu okutulugunya abantu kubanga bagenda kuddamu buzi oba be badde bakola bulijjo kubanga gavumenti laga nti akaluka ninakeeka tugenda kukakuuma nze era kati namaze dde okunoonya polling station wengi okubeera tugenda kukakuuma tujja kutuula ku ballot box bwetutti tugenda kutunula nkakaba ng'abalagirira omusota guno musota mwagalawo Katonda wattu eyo constituency tukyagala n'okusinga abalowooza abantu abangi abakalabikiddemu cause nomination ziraga nti abo tebalimu naawe leka kwogera ku bantu abantu mulimu omuntu ogwo Luyimbazi Nalukola talina gwavuganya naye ate lwaki bakoze towakana talina gwavuganya mwinamu aba ow'obusangabi n'ataafumite akootakoota kugamba nga togenda kufumita engabi ogenda okootakoota booti n'akafumu naye ogenda okanyuga booti akafumu ne kakuba minsi mu kalulu ako mulimu candidate ogwo ye namba 1 ye namba 2 ye namba 3 paka ku namba 10 talina mumyuka talina gwavuganya naye Nalukola yekka ye candidate alimu gemanyi gamwegali ebyo gamba simanyi namba 2 simanyi nakuba manyi Farida Nambi mwana waji abo tebaliyo naawe haji Kigongo we Butambala kati atanonye ekyene Kampala lwakitagenda n'avuganya Butambala ewaabwe ate ne mukawedde yavuganya ku kyoma ne muti mu Kampala yali amala biseera byadde ewaabwe Butambala ku mulundi guno tugamba buli mbuzi ku nkondo yayo wakaladi wakola obuladi bwe oyo wakaladi abeere ku buladi ate wakaladi akakwatako bwate akakwate duwano olire duwa akakwate gwe Nalukola bamutegedde FDC ezenani ali Kalifaganaga tetuyina betumanyi Kalifaganaga lwaki kale utasigala mu nnyimba ze era bamunominate nze ali fully nominated as a andi mu campaign fe tumanyi bulijjo NRM etekamu ba candidate n'ekigendwa kyabwe kye bayita spoiler nga bagenda kusala ku bululu bwa Fembo owaabwe asobola okuyita abalina nabo bakimanyi tebalina bululu kati bagenda kubbira kate ekibiti mu Kawempe tebalinamu balakisi kubanga n'abali e Kawempe bano baswala bagitondawo mpozi banagitonda Kawempe ku poliisi n'ekanyanya n'eddwaliro tebaligobamu abalwadde ne mu ddwaliro bagobamu abalwadde naye nawo tubalaba Kawempe mulimu obubangirizi wali ekazo kasaawo bisobola owambaawo tebajja kuteekamu bonna tubalaba era tubitegeera n'olwekyo nze nkugamba mulimu Luusa Luwemba omusika
Musika wa Segirinya. Segirinya nga yali mwana muto nnyo ayinza ate okubanga yafuna luswa luwemba nga yemutikawe. Alo mwana bwatugamba. Segirinya nga bwe yafa buli kimu yali akyogera kuba yatugamba nti bwenfanga temugamba nga nti rest in peace. Lwaki yatugamba nti gundi ye musika wange kuba Segirinya amanya nga ajja kufa. Segirinya siye muntu afudde accident. Hapana. Segirinya bintu bingi yabyogera ali amanyi nti ajja kufa. Era yakimanya. Ye kasa kyamu kuba n'amanya nti mpwedde. Luso lwemba naye tomulaba mu badinza tekawo resistance. Nakugambye ekawempe sirabayo candidate mulala. Togenda kuba underestimating adda. Teri mulala waliyo Nalukoola yekka. Teri mulala. Taina kumuvuganya. Muhammad Mutazindu. Tamanya mo sweet cake. Eriyo cake eribita. Yagende ku ntebe bwati akamuruga ye kali eri bataddeko n'entebe wa. Kana akakadde. Akakadde n'entebe. Akakyasobola ki? Nga atudde ku ntebe wa. Kasobola ki akamuruga nanga bwakalabye. Bwakira tambuzize ebigere oba yaligidde ku pikipiki ng'eyange. Twaliwulidde. Sweet cake eriyo cake ekawa. Golo girabyeko. Cake inakubeera sweet. Kati yakola reputation mu kigambo. Yakola byayite birina makulu. Kati watalina makulu fe tumuwa makulu. Bob Wine atugambye nti bitalina makulu tembiwa makulu. Kati furachi tumuwa makulu. Sweet cake. So mu mbeera eyo okubanga yakutulugunyizibwa Nalukoola buli omu akyewuunya Nalukoola ekyamukwasiza nga ate amaze nnomi. Basuze ne babakwata. Ne bamutwala Kawempe ku police. Ate ne bamuta. Ne baba nominating. I mean basuze ne bawambye omu eyabadde agenda omusekendenga. N'empapula zonna ne baziwamba. Bazeemu kupanga bupanga. Andi fye tusinga okwetaaga kiba kimu. Kasita obeera n'ebiwandiiko by'obuyigirize nga si byakuyiiya. Oli ne bwabibba. Ogamba bugambi bana nti mfotokopi ng'eyo ebirala awo. Omwogezi wa poliisi yagambe kozi Nalukoola yali asabye nti ajja kuŋŋaana n'abawogezi be ng'avudde ku nomination yali asabye ziti ku 5 Kawempe. Awabadde bwambuleera bwaffe. Kati omwogezi wa Kampala wa poliisi mu Kampala Fandiruku Yevulina agamba nti bw'oba oyina olukuŋŋaana kati ebyo byonna bigenda mu ofiisi ya IGP togamba bw'oyogera ku poliisi okukyalo kyewamu mbw'oba okimaze. Kitegeeza poliisi Kawempe talina maanyi gayiza kukkiriza muntu kukola lukuŋŋaana. Ekibuuzo kye twagala okubuuza kiri kimu. Poliisi etugaana esaba abakandidate abeesimbyewo okubawa olukusa mu nkuŋŋaana ng'esinziira mu tteeka ki? Tebalina tteeka. Kimbowa naawe leeta omulama ava ku abo abayaaye. Abo bayaaye. Electoral Commission bwe beekusinika tegamba nti genda okukwatagana poliisi. Eri ayinza okunoonya akalulu nga takubira okuŋŋaana. Kye bayita campaigns enkuŋŋaana zibawo tuzikuba ne mu butale n'enguudo tuziggala ne taxi y'abantu 14 tugitekamu 2 ne waggulu ku katanda ne batuulayo ne ku mandigaadi ku kigundi ku zino zino ne tuteekako ne baleebeeta ez'omu kibuga zikira Lord Mayor Lukwago ng'alukubaawo ku kisansa amakulu gonna ne gasibwa. Ffe kye tusinga okwagala kiri eki mmwe ab'amawulire kati oyo tumulina wano nga mumuwandiise ng'abyogera. Yagambye nti oba olina lukuŋŋaana kati olina kusaba IGP. Ekiseera gyekiri ajja kukyogerera. IGP bamusabira mu tteeka ki? Why officer president bagisanzeemu njagana kondo. Kati senga basanzeemu ebirala ekyo kye nalyewuunyizza. Okusangamu eyaffe ya president wa ghetto. Kakati otumatiza otya nti njagana ekondo mu byabaddemu ng'abasirikale be bayingiddeyo nga ffe tetuliiyo. Muhozi yawandiise ku Twitter. Ffe tugobera Twitter. Mbadde ndowooza ogamba muntu yawandiise nawe tomalira biseera. Generali Owaawa. Adumira amagye ga Uganda. Yagaani. Aga Uganda. Kimbowa bale tolina byengenda kwogerako. Ebyokwogera bwe biri bitu. Leka sebo nve ku setiyo. Nebyo tetwandibibuusiza maaso. Nze siyinza katuwendi wano Kimbowa. Nze omusajja nina Bachelor of Business Administration na majoring mu finance. Nina Master of Science Accounting and Finance ya Makerere University. Neri ya Makerere University. Nengattako Bachelor of Laws kati gyensoma nga ngisigazzaako omwaka gumu nga nayo ya Makerere University. Ninako Diploma in Education. Ninako certificate singa 8 eziwerako. Kati gwe bw'ona ndowooza nti nnyinza okujja okwogera ku muhoozi gwe simanyi na kye yasoma oba omazeemu ekitiibwa. Ebiwandiiko tabiraga buyigirize bwe yamalako senior 6 yagenda Sandhurst. Yakuguka mu ki? Amini yali field marshal yayina buyigirize ki mu military?
yali field marshal by experience ate Napoleon Bonaparte by kulwawo nnyo kati ng'ongamba nti alina kye yasoma so ebya mozi n'ebya kati gwolinganga aleta bano abaana basimanyi basenindo ono nga bambadde academic gowns bataddeko n'obunankani nti bagraduate nze mu kusiika chapati n'amandaazi kati abo ngo baleta ku table discussing nabo bana Rosemary Sende yali MP w'Enanka nze ebbanga lyonna okuva nga ali buddo siwulyanga kigambo ky'amagezi nga kivudde mu Muhoozi Kainerugaba kati siina budde mu discussing saagala muwa beetu kufuna kuleeta abasirikale be bankuba emigongo bijja kubaka kwenza saagala kumuwa beetu tumuleko oyo asiina budde bwe naawe president agambye amaanyi gonna wiiki zinebbiri kale yasanzeyo enjaga ne kondomu kankubuulireko ekisooka nze kati njagala kulowooza nti ebyabadde byabwe naye nga mmanyi bulungi nnyo nti byabadde byabwe twaliikiriza nti enjaga ne kondomu bya Bobi Wine ng'abasirikale ba poliisi bagoberedde amateeka bagakola ki bwe baali bate tebannabakula ne office tebaaligimenye baalize ne waaranti yaabwe ku office ya Bobi Wine ne bayita Bobi Wine tuzze wano mu nnyumba yo kwaza ne bayingira mu office ya Bobi Wine ne baaza ne bajjayo enjaga ne kondomu ne tulyoka tukakasa nti ebyo bya Bobi Wine naye n'essennyonyi twamulaba nga bamugalidde ku geeti tebamukkiriza na kuyingira nti mukola kiwane waffe nti tulina betunoonyereza mubinoonyeza mutya nga tetuliwo nti atunoonyereza kati ne bajja ne kondomu ezo abasirikale abo betumanyi obulungi ab'SFC bazikozeseza nnyo okusodoma abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi kati kubbo kuliko abalwadde abajja nga baze kusiiga balwadde kati okuba bamanyi kuliko abalwadde abalala batali balwadde ne bajja ne kondomu ne balyoka basodoma abaana baffe ab'obuwala n'ab'obuki n'ab'obulenzi kati omulimu gw'okusodoma gwabwe naye okusodoma teri asodoma muntu nga tanywedde enjaga eyo njaga yabadde yaabwe nga baginywedde ne kondomu zabadde byabwe kati ngwagala nze ndisikasinga ebyo wano ku media kale so eyo topic tugiwunzikira abo bantu be yabalina kondomu zize tugendagenda mu topic yaffe endala naye before tunabagenda mu topic katono nnyo ababaka ba NRM babayise bakanye kimu bukuyega okuzawo kooti maasho natunulidde emitwe nga gikunumba gigenda Entebbe ne gikomawo era gigenda tekwabaddeko mutwe leka naawe gyabadde bakazi n'abasajja nga balina emitwe gyabwe leka naawe kuddira mboga n'ogiyita emitwe gyabadde mitwe kasita ofuuka memba w'ekitongole kibayita NRM omutwe gwo guvaamu obwongo ne gugendamu obuugi era omutwe gwo guva mu mitwe ne gufuuka emboga nga agikutte bw'asalawo okukuba evuge bakisimba gyevuga agikutte bw'asalawo agisala agikolemu juyisi gwanywa agikutte bw'asalawo agisala esala agikolemu saladi zizaalya kati abo kye bakola kati beetisse emboga zaabwe ne bagenda nazo eri babalagire bino tubimanyi bajja kubikola bwe twajjawo etteeka lya poliisi the Police Act ng'ennyingo zaalyo mwe baali basinziira okutukuba zisaziddwamu baddayo mu paalamenti y'emu egyo gyennyini emitwe gyolabweza emboga ne bakola etteeka eddala naye nga bamanyidde ddala bulungi nti akawaayiro ka ssemateeka kabagaana okukola etteeka erimenyawo ensala yaki y'abalamuzi naye babikola with impunity nga bamanyi nti etteeka bwe liyisibwa paalamenti Museveni aliteekako omukono bali ne balikozesa okutuusa nga kooti erikoze eki erimenyeewo etteeka lyo lye baakola baalikola nga kyamu mu 2007 ne balitufugiramu okuva 2007 okutuuka okumanya okuva 2013 okutuuka 2020 mu 2020 nga bali ebbi nga balitufugiddemu emyaka 7 kooti n'erisazaamu ng'ekkaanyiza naffe nti ekisooka baaliyisa mu bukyamu nga likontana n'ennyingo ya ssemateeka ey'ekyenda-3 obutayisa ki obutakola gundi obutakola nsala tteeka lyonna erimenyawo ensaba ly'abalamuzi era ne baligamba nti lyali unconstitutional kubanga era lyali likontana n'obwali bwa ssemateeka obuki obulala naye bukyanga basazaamu etteeka eryo mu 2020 Kirowa Kiwanuka yeefuula mbu ajulidde n'agenda mu maaso okujula kati bano bweweesigire era ajja kugamba nti etteeka lyo limwogerako Kiwanuka Kirowa yajulira nga bwolaba Kabaziguluka bwe yajulira mu 2016 omusango gwe ne basigala nga babeesigye bakyabalina mu kooti maasho nga bajuliza omusango wa Kabaziguluka era babadde mu kooti maasho beewaana nnyo omusango wa Kabaziguluka twajulira
kakati ate Owinyiddolo bwe yagusaze n'agamba nti ogwo omusango gwakabaziguluka koti maaso ngikoze eki ngijeewo olwo ne baleeta ebiboozi ebirala. Besigye yali ayagala kutta Museveni era n'olwekyo tetuyinza kumusonyiwa ne tulinda bamuguleko emisango gy'okwagala okutta pulezidenti ate emisango gye bamuguddeko gya treason na kukweka treason. Kati ani alimba ani? So kati bano abantu baffe bagenze baddewo bateekewo ekiteeka gavumenti embi ekola etteeka ebbi nefuga abantu obubi ng'ebagamba nti etteeka bwe likola ki bajja buli kye bagenda okukola bakimanyi kiri ani constitution naye bakozesa ekintu eki dictatorship of numbers. Kati abalonzi betwetaaga okutegeera naffe abavuganya twetaaga okuba abakakkamu tumanye wuliriza tumanye nti mu paalamenti weewali amaanyi gaffe. Senga tubadde tulina abaka ba paalamenti abawerako eriteeka lya kooti maasho tebandirizizaawo naye bagenda kulizaawo kubanga balina ekibira kyaki kyemitwe balina ekibira ky'emboga zigenda kuyisaawo ekyo. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe bwonna kukendeeza bungi wabaka ba paalamenti eziri mu paalamenti bayahaafu newaffe tulekerawo okulondera newaffe tulonda emboga ne tuzitwalayo. Kati ng'eyeewaffe gye baatwala mu Nansana municipality talina kigambo na kimu kyasobola kwogera. Omanyi bw'otawakanya oba owagidde engeri endala y'okuwagira mu kwebulankanya n'obulawo oba owagidde. Nabadde neewuunya nga ndaba ezo emboga neŋŋamba temusobola kubaamu mboga egamba batutudde oba Kyankwanzi oba State House nte oba wa niyo nesuka negamba nti muzeeyi kyotugamba kikyamuze sijja kikola nefunayo n'abala nga mukaaga abagiwagira n'abala musanvu netuwulira ne tuze nga tulaba emboga ezo juzi Ssekikubo yali anoonya emikono ng'ekintu kiri open ba commissioner begabira ssente z'omiwoomusolo n'anoonya emikono okujja abantu bano beesiga emboga zabulankana. Waliwo ne yateekako omukono n'amala tenagamba nti bagumukase naye abala bonna baabula nabi nali muna beekweka. Ssekikola tukana okugenda mu constituency ewaabwe ng'agenda nju ku nju omabaka gundi asobola ku kyalo ki n'agenda yakonkone ku kikomera kyamuwa omukono era baagana. Kati kyoteekwa okumanya ffe tuteekwa okuzuukuka ne tugenza kuwonjebwa emboga. Oyagala toyagala kooti maasho bagenda gizaawo kubanga kooti maasho baagiteekateeka okubayamba mu kulonda kuno okwa 2021. NRM weeri tekyaso NRM yasooka nebanga akalulu teyinza kawangula nga tekabbye naye kati n'okubba tekukyabamala kuwangula kalulu beetaaga amagye ne poliisi okubayambako basobole okubba akalulu. Ebibolabe bakola kukwata bannalukoolo kati kukwata otya candidate n'omugambo naye alina okusaba ggwe olukusa ng'ate electoral commission emuwadde nomination n'emugamba nti genda onoonya akalulu. Kati akanoonya atya? Akalulu tukanoonya mu bintu bisatu. Ojja kanoonya mu public rallies, osobola okuba eziri mini, osobola okukanoonya ku media. Kati bano baagala tulagira nti tukanoonye ku media n'enju ku nju kakuyege. Kati ebyo bya kisiru bya kijega naye ffe ng'abavuganya tuteekwa kukkiriza. Waliwo abaana betutera kukaanya nabo oleka nti akalulu obululu tekasobola kujja Museveni mbuyinza twakasubwa emirundi egi ena okujja Museveni mu buyinza n'akaki Museveni yajja 86 n'atukulembera bw'akola statement n'atiisatiisa nti akapapula tekayinza kumujja mu buyinza. Bwe tujja okulonda mu CA twasooka kulonda mu NRC abantu baffe ne bateetabaamu ye Museveni n'ateekayo ababe. Emyaka ena bwe giggwako mu 1990 Museveni n'addayo mu paalamenti n'asaba bongere emyaka egi 5 nti atukolere ssemateeka. Singa wano twali tutaddeyo abantu baffe Museveni tasobola kudda mu paalamenti ne mwongera myaka emeka? 5. Awo twali badde tumuwonye ng'agenze. Kuba zino emboga ze zimuyisizaawo ebiteeso bye kati tujja mu CA. Singa twalonda ababaka baffe mu CA mu 93 ne bayingira mu CA nga ffe tusinzaamu abangi era nawo Museveni twali badde tumuwonye kubanga balikoze ku ssemateeka ng'agamba nti ffe n'abakoze ssemateeka ono tetugenda kwetaba mu kulonda okuddako. Bo bennyini be bandisoose okwejjamu ne tujja ne gavumenti mpya bo nga bejjamu ne Museveni yali badde akoze eki ogwo mulundi gwaku twali badde tumuwonye nakalulu ne tuvaawo ne tujja mu 2005 senga mu 2 gumu twalonda abaka abangi mu paalamenti mu 2005 Museveni tewali badde amugirawo term limits era alifuza ebisanja byebi n'atuviira senga yagenda dda. Ogwokuna gubaddewo wano 2018 2017 gikwate ko togikola ki togikwatako. Singa twali twetaaga abaka just kimu kya kusatu babaka 10 mwaga
singa twali tubaweza mu palamenti singa Museveni tetukyamunyumyako kati singa tunyumya mboozi ndala n'olwekyo kati tulina okukola etteeka bagenda dituteerawo palamenti egenda diteekawo bwe tunaaliwawaabira mu palamenti ekkooti nga bw'ogiraba lijja kumalayo emyaka 10 nga bakyalifugiramu bakyalitulugunyizaamu abantu n'okubattanga era ne kkooti maaso zibawozesa kati obuvunaanyizibwa bwo ki kukubiriza mulonzi omusibe tugenda omusibe omuntu yenna kasita asiiga ne bw'abanga agamba nti independent naye n'otunula mu kipande kye nga mulimu kayero manyi bayize kayero kati okakweka baddira fulaga ya Uganda gye bateeka mu kifaananyi so yenna ateekawo fulaga ne tumusosole n'akweka naye nga bayero owa yero ateekawo fulaga ya Uganda ne yeekweka naye nga independent wa yero tomulaba ekawempe ataddeko fulaga ya Uganda ayambadde n'ekikooyi nakyo kirimu yero ne black buli muntu yenna aliko ka yero abantu bamumma akalulu kino sikikamba ba opposition bokka n'aba NRM tubaboola gavumenti eno weeri aba NRM ate beesinga okunyirigiriza nze mbere waffe ku kyalo aba NRM ne bakeera waka wange ng'oli agala siringi 10,000 zimuleete e Kampala mami Sewanda jimpayo siringi 2,000 ngenda Kampala kuyiya bampise omulala waliwo yansaba ssente ng'agala 3,000 ajje ku NRM secretariat ne mugamba ku NRM secretariat tambuza ebigere era natakula bwe nti omuntu mugani sebo mbalamu ku magezi kuwa mu lulimbi nonnimira naye toyisiza kwa n'olubimbi sirukuwa owa NRM kati bwe tuli ne bwe guba mulimu nga gwa siringi 10,000 togumuwa tukola operation kubaboola beba tusibyeko embeera embi era twagala kusalawo n'ekirala ne bw'aba nadduuka ne bw'aba na kiriniki ng'oli mulwadde ogenda kufanga empeke ya Panadol eri mu kiriniki ye waakirikkiriza noonya omululuza ku ttale oba kwata ettaka onuuna ettaka abamala ki banuuna ttaka ne bawona bw'eba wooteri ng'enjala ekutta kkiriza ofe nga tonatuuka ku wooteri eddako naye togula mmere mu wooteri yawa NRM kyetugenda okukola lwajja okumanya nti batutadde mu mbeera enzibu ennyo ano nabo nno gye bali bambi abanaku abazibu nalaba omusajja wange ono wewakiso yani hajikamya nanno baba ayogera akulaga nti mugagga nnyo akulaga nti mugagga nnyo bw'alina amayumba g'abapangisa waliwo wakoneka wempe ye bukyana werubaga waliwo omulala bamuyita Siminsanyu lya Museveni Samina Museveni naye mulaba nga ayambadde ebya yero n'okwerusa noyerusa n'afuuka wa yero naye obalaba wogera details n'obakolako okunoonyereza anaku bazibu nga batusinga